Nansana municipality nene tulina abantu emitwalo 67 tulina ebyalo 103 emiruka 29 ne division zinya Nansana division, Gombe division, Busukuma division ne Nabweru division. Gombe division yeno yesingamu ebyalo ebingi erimu ebyalo 54 na nemiruka 11 naye ffe twetegese nga ab'ebyokwerinda okulaba nti abantu bano abantu bafa abagenda okulonda tebatuusibwako bulabe kubanga twakitegeddeko waliwo abantu b'effujjo abatandise okukola eggaali nga batiisatiisa abantu simanyi tolonda ono wa Kabira eno simanyi abakola violence bonna twafunye intelligence era aneetaba mu bikolwa ebyokumenyebwa amateeka tugenda bakwata tubavunaane abantu baffe tubakubiriza okwetaba mu kulonda n'emirembe tugenda kusooka okulonda obukiiko bw'abakyala obunaabawo nga 23 then nga 28 tulonde obukiiko bw'aba LCs so abantu baffe kye balina okukola kulonda abantu abo bo bennyini be baagala balonde busobozi balonde abakulembeze abanaatuyambako okumonitoringa programs za government kubanga programs za government president zatadde mu Nansana nyingi kuliko PDM kuliko emyoga sente z'abavubuka sente z'abakyala guro ne sente z'abamakanika kati ba chairpersons bano be balonda balina okubanga si ba chairpersons babi balina okubeera nga ba chairpersons abo si bakenuzi balina okubeera nga ba chairperson yabo tebasa kubanga ba chairpersons abamu babadde bakozesa bubi stamps bazikozesa bubi so twagala abantu beerondera bakulembeze bakola ki be baagala mu mirembe tetwagala butabanko tetwagala bumenyi bw'amateeka abantu baffe balonde n'emirembe ab'ebyokwerinda tulina abamala okulaba nti okulonda kwaffe okujja okwa LCs kubeera mu mirembe.